Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mlungi atulaba nkwanirizaako eyakategatako essaawa era nga amanyi eddoboozi nze Ebya Mukasa. Tuli Mpoma, that is Kyaggwe mu ssaza lya Ssaabasajja Kyaggwe gye tuli olunaku olwaleero era nga wano we tuli nkyalidde omwami Kayinda Jamir gwe tugenda okubanga tunyumyamu naye wanne wali era nga naye Ssekimwanyi oba mutabani w'omugenzi Sheikh Muhammad Ssekimwanyi yali awangalira ebukoto. Tugezaako okuttaanya ensonga wakati w'ab'eŋŋanda oba ab'oluganda abasika omuguwa ku maali oba ku ngabana y'emaali y'omugenzi taata waabwe. Briefly, just njala kutegeeza omulungi atulabe era atugoberera nti a lot is said wanne wali. Of course abantu mu commentinga nga muvuma wanne wali. A commentinga tovuma just tegeeza nsi kikyo yagala nsi emanye but wona sinzire eyo mukazigo ko oba ku kyalo eyo gy'owangalira kalantini gye yakukwatira oba lockdown novuma messages tuba tuziraba ne comments but it's a reason as to why sometimes they responding ku comments because abantu olumu ekigendererwa ky'omukutu gubula oba information nabagamba nti tujja kunoonya abantu bano paka ku muntu asemberayo ddala bwe tuba tetunafuna muntu gwe gwoyagala oba gwokkiririzaamu beera mukkakkamu tujja kuba tumutuukako but tubeere bakkakkamu at the end of the day tujja kubanga tufuna abantu bano buli omu ayogere tukulembezanye kigambo from the horse's mouth buli omu ayogere era nga with me here negatiddwako omugenyi agutugenda batunyumyamu naye nga we are so humble to tell you nti yatukyazizza mu makage Empoma. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkulamusiza taata. Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi. Swawumu. Alhamdulillah. Kitambula bulungi. Alhamdulillah. Thank you so much. Abatulaba beyanjuliro babulire n'amannya go mu bulambalamba era gwani. Abatulaba mwenna amanya gange nze Jamir Kayinda mutabani wa Ssekimwanyi muzukulu wa Abdallah Ssekimwanyi era muzukulu wa Ssekimwanyi Kajiramu Mukasa eyeba Sessingo muzukulu wa Kato Kayinda. Tweyanziza nnyo tweyanzege. Thank you so much. Njala tutandike nembeera erinnya lyo lyalabikira mu katambi akasookera ddala mu ku bitambi twakola nga bulaga nti waliwo mu ngabana y'emaali era wali musaale nnyo mu ngabana y'emaali y'omugenzi Sheikh Ssekimwanyi era ekibuuzo ekisookera ddala lwaki tewa benefitinga kireka ate nga wali w'amaanyi nnyo mu nkizo mu kugabana emmaali eno. Mu kugabana emmaali eno saaliwo naye njaga kuddiramu emabega katono ebintu bino engeri ebyatandikamu. Ebintu bino byatandika nga muzeeyi tannafa. Ka muzeeyi bwe yali tannafa yatutwala e Bulaaya n'atugamba nti abaana mwenna bentutte e Bulaaya buli gwe ntutte e Bulaaya eno ebisigadde teri byammwe ebintu ebisigadde eno byabannammwe abato abakoze eki abasigaddewo. So yali ategeeza nti mwe batutte Bulaaya mweyiyize Bulaaya ebisigadde Uganda tekuli mugabo gamu. Mwali bameka? Yatutwalanga babiri buli mwaka yatutwalanga abantu babiri. Omwaka go wagenda nani? Nze nagenda ne Twa. Okay. Sakulu nagenda ne Hassan omugenzi. Kati awo abajja samanya engeri gye bajjangamu naye nga bajjanga babiri waliwo abajjanga omu naye kakati omwami Yasiini agenze n'ayingira nnyo mu bintu bino naye nga ebintu we byatandikira bino taata wabanga akyaliwo abaami bano baava abazaalibwa ku sayidi ya Yasiini bajja eka ne bagamba muzeeyi titwagala tuwa ebintu byaffe ng'oli mulamu. Kati oli omusajja muzeeyi yali si musajja wakola ki wakuzannyirako era bakimanyi bulungi nnyo omusajja si wakuzannyirako. N'abatwala emisinde ne bagenda bwe baali bagenda ne bamuwerekeza ebigambo ne bamugamba nti ne bw'onoofa ebintu byera tujja kukola ki tujja kubigabana. Kuba bamubuuza soka nababuuza nti muze kunsaba bintu bya mumanyi ngenda
mfadde gendo okufa yani abagambye nti wano waliwo ebintu byammwe kati nze nali Bulaaya kati mzee yabinyumiza ebyo ngenge gye bazze nibamusaba ebintu era kyamwewuunyisiza nnyo n'abagoba misinde nnyo bwe bagenda ne bamugamba ebintu tujja kukola ki tujja kubiwaanira ng'okoze iki ng'ofudde era kakati nze nali ndowooza nti ki byakusaaga bintu byakusaaga kati ngezo okulaba nga abantu kubanga bwe yali aŋŋamba ku bantu bano yaŋŋamba nti mwana nge nkubuulire abaana abo babi nkubuulira babi ate babi wabula bw'obanga obalwanyisa balwanyise n'amaanyi si bantu balungi yentanda muzeeyi wo gye yakusibirira yansibirira kati we yali awo n'antwala ku surati Yusufu n'ankoleramu ekifaananyi kya surati Yusufu nangamba surati Yusufu eyo giraba ulimu taata wa Yusufu Ishaka yazaala abaana 8 ne bwe yazaala abaana 8 kati Yusufu ne Binyamini babazaala abaana 2 bwe bazaala abaana 2 kati bano abaana 8 ne bagala okukola ky'okola oluko okutta Yusufu nangamba kati nangamba era bwe twali tuvaana nangamba nti naye njaga kutegeeza nti bw'obanga owasa gezaako okuwasa mbakazi 2 kubanga senga nze nawasa mu mukazi omu ne nzaala abaana bano nali nkoze eki nali nfiiriddwa okitegeeza ekyo ne nkitegeera kati bwe nali ndi awo nga nkubira ku ssimu nangamba njagala ojje wano muzeeyi yakubira essimu nangamba njagala ojje wano omanyi saalina nnyo interest ekomawo eno kubanga eri emirimu gy'eri ate bw'ovaawo Bulaaya wali owangalira wa Bulaaya nali mpangalira mu North London Tottenham mu North London bwe navaawo mu North London ne ngenda mu Essex kubanga awo nali maze okusoma nenfunayo omulimu nenfunayo omulimu kati netandika okukolera eyo bwe namala okukolera ate nenkola ki kwegana nali nkolera kampuni bwe namala kukola kampuni nenkola ki ate nenkomawo kati nenkola netandika ate okukola emirimu egyange kati nenvaayo bwe nzijja kuno natandika okunnambuza ebifo muzeeyi taata natandika okundambuza ebifo wakomawo mwaka ki nakomawo mu mwaka gyali 2007 okay. So muzeeyi akulambuza mwasookerawa nga akulambuza twali tusooka yasooka nannambuza ewa Mukiibi Namugongo nangamba Mukiibi yazimba awo era awo ewa Mukiibi natwala ewa Sakulu naga Sakulu yazimba awo buli omu nangenda nga ntwalawo kati olwajja bwe twali tuyita bwe twasaba bweti nandeeta waniki enaalya nangamba olaba wano nagulawo temwaliwo ffe tetwaliwo ffenna tetwaliwo nangamba olaba wano nawaawo bannammwe waize bwe yantegera nangamba oyagala okuwaawo wano akafo kano ne mugamba taata engeri gy'otugamba nti bwe twali tugenda nti ebyaffe biri eri tebiri wano nze taata nkubuulire mu butuufu ndi bulungi njagala oweeba n'abato abakoze eki kati nangamba okay nangamba olaba wali wammanga wali nawadde Najjuma nawadde Nakitende nawadde Najjuma nangamba wano ngenda kwerekerawo akafo kange naye ngenda kakolamu ki omuzikitira essomero olwo wa waayogerako awo satellite Mpooma ku satellite kakati bwampita nantwala era ekireka nantwala ekireka kati ekireka awo kireka katale okay kati ekireka awo yali yagulirawo mu mannya gange nze nange nali simanyi so bwe yagulawo yateekawo manyago yagulira mu mannya gange nange nali simanyi kati nampa empapula zaawo nangamba wali emmanju waliwo amayumba kuba era nange saagalekaawo nangamba nateekawo banno bakolerewo emirimu gyabwe olwo baani bayogerako be yateekawo ayogera Najjuma Nakitende ne Sumini n'abawala abo nangamba naye totundangawo ate banno mukole ekimukolagane ne mugamba taata tewali mutawaana olupapula n'alukola ki n'alumpa nange nekola ki nendutereka
kati wendu tereka duwa lupapula lwogerako lwekireko luyina wano tulabeko ndulina bwo yaganyizo duleta munju wano nekola ki tulufune twali lufunye ne tulaga abantu ku kamera yeah kati nga bwe yandaganga bano bonna bwe bajjanga era yakolanga ekintu eki kyekimu kubanga kufenna taata bwagenda okufa tewali yali mwana muto buli omu yali akuze nga buli omu ategeera era taata wabanga agabye ekintu ki oli taddwamu yali taddwamu kakati taata wabanga yali yagaba mu nsobi nga yagaba mu nsobi oli yandibadde ajja n'amugamba nga akyali mulamu nti taata okoze eki ogabye mu nsobi ate naŋŋamba nagamba sirowooza nti mwenna kulimwe kuliko ayinza okukola ki okuddayo n'okulwanira ebintu byange kubanga nze era nali sure nti tewali akola ki okay tuyise mu lupapula eno yendagaano kati eno endagaano tunagisobola gisomeni leka kwatireko yes omulungi atulaba eno yendagaano omugenzi Sheikh Muhammad Ssekimwanyi kwe yagulira ettaka ly'ekireka nja kuyisaayisaamu twasazeewo tufune obulambulukufu bw'ensonga buno kyova olaba ngamba abantu abali eyo nti mpola mpola zino ensonga tuzive mpola mpola kumukumu nga ali akatogo tusobole okuba nga tumanya obutuufu bwayo so eno yendagaano y'ettaka muzeeyi kwe yagulira ettaka ly'ekireka era nga nalyo liriko emberebezi y'amaanyi nnyo okulina omusango gwa malicious damage ogwawabirwa Haji Yasin Ssekimwanyi Bakaluba muganda woono gwe tuli naye olunaku olwaleero just briefly okuyitiramukko yagulawo nga 24 January 1968 it is 24th January 1968 we yagulira ettaka lino ekireka era nga endagaano egamba mpadde omwami eno taata yali eno si yakugula yakugaba sorry kambaterezeemu kuno taata kwe yagabira ettaka ng'aliwa mutabani wono Jamir Kayinda taata ayogerwako ye mugenzi Sheikh Ssekimwanyi Muhammad yali awangalire Bukoto so yamuwaawo ono mpadde omwami Jamir Kayinda ploti eno 5 ku 10 ku luguudo oludda ejjinja it is handwriting olulimi baali bawandiika nnyo banyoleza nnyo but yeno ne format y'olupapula n'endabika yaalwo it is just evident enough to show you so kyekyo tuweyongere tugende mu maaso kakati ku kireko ono nja kubanga mbuuza bw'oddamu naawe bw'olambulula olwaleero kireka aliko enkaayana kireka kuliko abaamukulaakulanya okusinziira ku Hajjati Naalongo maama wammwe ali ebukoto kireka waliwo abaazimba ku ngulu kireka kiraga nti ate kati gwe wano tuwadde version empya muzeeyi yakuwaawo kati ate waliwo version etulaga nti mwannyinamu omugenzi mukoomugagga Semakula nti awo wawe n'abaana be babadde bakuŋŋaanyaamu essente kati awo wenjagala otulambululire nakitendi omugenzi kakati nakitendi bw'aba agenzi nga baamuwaawo kati abaana be bakola ki bavunanyizibwawo thank you tojja kujja obajjewo kubanga nnyabwe abadde abajjira school fees kati ffe tetujja kuva eno tugaye tukoze eki muveewo kubanga bakika kati bazzukulu thank you bwe mutuula mu meeting y'okugaba ettaka oba okugabanyizibwamu emmaali ani yaweebwawo kati alina obuvunaanyizibwa bwawo okusinziira ekireka kakati kubanga mu bigambo bya Haji muganda wammwe Yasin alaga nti awo alwanirirawo abaweebwawo gye buvuddeko baani abaweebwawo according to you kakati abaweebwawo Yasin taliiko so baani banyiniwo kati right kujja nti alwanirirawo so baani banyiniwo kati kakati abanyiniwo kuliko nze kuliko Shakuru kuliko Rukia kuliko Nuru kuliko
Lucia kuliko Fatuma Lucia yali era ndani Lucia ndo zali kuno naye simanyi kubanga nzi situlabagana ng'eje tubeera mu states ziri different zitulabagana nnyo ezi emirimu gyange eri kije nkola ki enjikola mu basiri sira nti mndu wa kutambula kakati tugamba taata bwanzijjawo egundi ekireka bwanzijjawo kireka nantwala kati ebukoto wantwala ebukoto yewaka nagamba mama namukola ki ajja timulekedde wano ate mwana taata nze tiwali mutawaana ajja timulaka tiwabangawo mutawaanya iko gamba yewe yayogeranga ekintu teri akiddamu era singa Katonda yali azza abafune badda taata n'akomawo wano wandye buli omu yandidduse buddusi. Thank you. Ndala tuddayoko ku kireka ono kireka olunaku lwaleero kuliko omusango gwa malicious damage nti waliwo emmali eyamenyebwa bwe nabadde nga nyumyamuko ne Hajjati Naalongo andaga nti awo bali balina okusasulawo essente bagulewo baliyirire bali baveewo kakati anti mama kyategeeza nti bano be bawuliranga baagalawo kubanga mushania Yasini kubanga tageti yaabwe mukulu olwali tageti yaabwe baagala kutunda tebali awo nti bakola ki nti balwanira nti bakola ki tageti yaabwe ya kutunda naye ate tageti yaabwe y'okutunda tebalina gye bayinza giyita ate nga tebamanze kukola ki kumpitamu. So gwe ino buyinza obwenkomeredde ku kireka. Ino buyinza obwenkomeredde ku kireka. Kireka zito wabuzito ki wansi ku ttaka bugazi ki. Omulabi wano woki 15 ploti 5 ku 10. Gwatu bwazito. Bwe babulyanga baagala kutunda. Ate tebandirese maanyi, tebandirese kifuba kubanga Yasini bwe bamulonda nga chairman ne yefuula administrator ate obwa administrator tekitegeeza nti olina obwa nannyini. Ate administrator bo omulimu gwo oyina kuma bantu ate tojja ku majambia nojja ne amajambia n'ebifumu otandika okona biki. Thank you. Kambuze kati ninyo kireko no tujja muddako saa tumuleke nga tategerekese Yasini Hadija ne Haji Waswa be administrator abasatu okimanyiko kimanyi ani yabalonda nze saaliwo nga balondebwa kwa administrator nze saaliwo nze mbeera Bulaaya kati wenzijja wano ne bagamba babalonzi bangamba balonzi Yasini nga chairman kati ebya administrator bwe engeki gye bajjamu awo saakola ki kubona ani gwoyisaamu amaaso gwolaba nti tagwanidde kubeera administrator ku basatu gwenyisaamu amaaso era otuwe n'ensonga lwaki tagwanidde kubeera administrator kati nga omusajja Yasini tagwanidde kubeera administrator kiwe ensonga bbiri nkuwa ensonga esooka nti nga administrator bwe yamanya nti wali empoma waliwo problem yandize n'ayogera kiki kiyeetaaga n'atajja namajambia najja n'abayaaye nga 10 bamenya ebintu batemye ebirime nakati kimulaga nti siki administrator mutuufu tuwe ensonga ey'okubiri n'agenda ebukoto bw'agenda ebukoto n'agamba maama nti tolina wano wajja tolina kokola ki koolina ate era ojja kuddayo nga tukola ki koolina Yasini bwe yali ajja awaka nze Yasini nze musingira ddala obukulu Yasini bwe yali ajja wakati yazaalibwa ng'ali waka Yasini yazaalibwa wakojja Dirisa ize Dirisa oba ennyanyizo kwange Dirisa bwe mba ninyandisobezaamu naye yazaalibwa kojja n'amukola ki yamutuuma n'erinnya Yasini. Yasini agenda okujja amanya gaalina amanya gaalina kojja yagakola ki yagamutuuma Yasini najja bwe yajja awaka yajja akyalina muto nnyo yajja wabbanga kyokusinziira ku gwa musingo obukulu Yasini yajja wa mwaka gumu Yasini yajja wa mwaka gumu okiraba era namusangulako Yasini oyo okiraba naye bwe mulaba wano ngajja okwata ebintu yefule nti alina nnyo amagezi
Yasini tagenda kusobola. Thank you. Kakati njala tutunulire owekitiibwa Jamir Kayinda. Njala tuddeyoko Yasini ye musika wammwe. Yasini talondibwangako nga musika. Ani musika wammwe kubanga tata teyaleka kiramu. Tata teyaleka musika yagamba ffenna abaana be tuli basika. Tata talekanga musika. Kati Yasini olw'okumuwa bwa administrator kati yeteeka muntu kye alina amaanyi gakola ki agateekemu anti gali omulungi atulaba yali agadde okumanya wonna omugatte muli abaana bameka seka yaleka abaana bameka tuli abaana 19 abasigala lwaki abamu bagamba 2 abalala 19 ono amaking omuwendo gwa 2 yani ono abuusabuusibwa kakati 2 waliwo omu bamuyita Yisa yava mu busiraamu ova mu busiraamu busiraamu bukugamba tokola ki so oyo yakola omuwendo gwa 20 so mumubuusabuusa obusiraamu bwo bwe bukulagira kasita ova mu busiraamu eniwo mwe tokola ki kakati nga tuvuddeyo eyo njagala tutunuulire ebivunaanibwa Haji Yasini kuliko okuba nti yamenya ebintu yatematema ebintu empoma ku satellite ettaka lye empoma lino muzeeyi yali kulambuzaako nnyo lizitowa buzito ki wansi yiika mukaaga muzeeyi mu bigambo bye gwe ng'omu ku baana abakulu yakugamba nti awagenda kukolebwawo kyeyiika omukaaga yangamba bagenda kukolebwawo essomero kuyiika 2 nabala nangamba bali mpaddewo banno abato kubanga ffe ngeje twagenda e Bulaaya nga tata ne bwagamba nti awedde kubanga ffe eri esente zetukola watosobola zikola yitata bwanga nti awadde waawo era ndabira dda nti kituufu mukola ki omuwa naye kineewuunyisa nti abaana abandi badde balwana ebintu bino ate si babandi badde baana bawano tuba bantu baali bubi naye ate ab'e Bulaaya ne muva e Bulaaya nimujja nimuswaza erinnya lya Ssekimwanyi ate n'ekirala balekera okukozesa erinnya lya Ssekimwanyi kubanga Ssekimwanyi bwe yalinga atuuma amannya yatunga mate yateekangako omwana nti oba Yasini Ssekimwanyi nti oba Yasini Bakaluba Ssekimwanyi yabatuumanga atya yatuumanga Yasini Bakaluba tigundi tuti era teyayagalanga nnyo okukozesa linnya lye kuba linnya lye lizito nnyo mumwe mwennaani alina erinnya lya Ssekimwanyi ku mannya ge tewali alirina kati buli omu oli wajja kuba kati nze nazimba erinnya eryange nga Jamir Kayinda bw'oyogera nti Jamir Kayinda nga totaddeko Ssekimwanyi n'olinteeka ku social media era yateeka erinnya lye ku social media mu ssaawa emu nafuna abantu 3,000 abakubira amasimu ebweru nazimba erinnya lyange nze nazimba erinnya lyange tekulira ki lya Ssekimwanyi bwe mba nzize mu bantu ninjaga okuteeka Ssekimwanyi mbakugamba nteekawo platform eki endala kakati bano bonna bagamba nti nze oba Hafisa Ssekimwanyi oba oyagala platform naye nga Ssekimwanyi yetakutuumanga mwana we. Thank you. Tuddeyo ku ttaka ly'empoma lino yiika 6 yakwata yiika 2 n'agamba zigendako omuzikiti n'essomero n'akwata eyiika 4 n'aziwa baani njagala otumenyeremu gwe ng'omukulu ng'omu ku bakulu kati nze yangamba yaziwa Nakitende ye n'amuwa bugazi ki sijja genda mu bugazi. Okay kale yawaawo baani tumenyera amannya yangamba yawo Nakitende omu Sumiini 2 Najjuma 3 Najjuma Nakitende Dizabibu bebo beyawaawo kakati Haji Hassan Waswa atuuka atya ku ttaka eri mu boomenye taliimu baaweebwawo kakati Waswa bwe bagamba nti ekijja kuma ekijja kyetaaga okubeerako ki omuntu abeerawo kati ekijja ne bagamba bazimbeko enju kati enju okubeerera awo ntugaa nti Waswa akola ki kali Waswa agira abeeramu ani yazimba ennyumba eyo zaali sente za maama Haji ati Ebukoto okay yazimba enju eyo kandi agamba enju okubeerawo Waswa ogira okola ki obeeramu naye nga ddala engeri kiraba kiki kituufu okubeeramu naye nga Waswa nze nange namugambako Waswa okimanyi siwawo nga ngamba nkimanyi wakimugambako nangamba nkimanyi bulungi nnyo kubanga ettaka ly'ekijja teribaako bwannannyini bakeera ku makya ne beemulugunya nti Yesu we balina wakyogerako era okitugambye mu kamera nti Haji Waswa mwamugamba awo si wammwe naye bukeera ku makya Haji n'awasizaamu
n'ayongerera n'awasizaamu omukyalo owokubiri beemulugunya nga bagamba nti abaana ba Haji Wasswa singa bukeera ku makya Allah n'amujjulula abaana abo muli bagamba nti awo si waabwe temulifuna nkalu kubajjawo. Wasswa alina amataka, Wasswa alina ettaka era alina ennyumba ennene era alina amayumba. Amaka ge gasangibwawo, gasanga oli bweyogerera awo. Ekyokuwasiza ku kijja gw'okyogerako otya? Bw'aba azze kubanga we yali asula kakati oyagala omukazi atamutwale walala. Bwe bandizze bano nga baagala nti Wasswa vaawo kubanga baasooka ne bajja ne bagamba Wasswa twagala tuteese ku bikwatagana ku nju eno. Wasswa ne nankubira nze nali kuno ne bagamba nti bagenda kujja kola ki kuteesa ne mugamba kirungi okuteesa. Lwali lwakutaano ngenda okulira ku lw'omukaaga nti bazze n'amajambiya. Kakati omuntu akwata ejjambiya tebateesa naye oyo tuddayo kuteesa naye kubanga mwali mwagala okuteesa mwandize ntukola ki ne tuteesa. Okuteesa si kibi naye bw'ojja n'ejjambiya n'otandika okutema ebintu ate nga oli administrator weegasseeko n'abayaayi okiraba kati oba ovodde erinnya lyo lwa administrator. Thank you. Njala tutunuulire muzeeyi bw'awaawo omuzikiti n'awaawo n'essomero n'awaawo ne bannyoko b'obamenye olwo ekijja kyali kisigazza bugazi ki? Ekijja kyali kisigazza wiiki emu. Omuzikiti nagwo gulinako wiiki emu. Kati olunaku lwaleero njala tutunuulire ani alina ebiwandiiko ebyogera ku ttaka eryo eyiika omukaaga oba ebbiri ziri ezasigalawo? Era empapula zonna taata zizibisanga maama era maama yateeka okubanga ki yazirina. Omulungi atulaba tuli n'omukulu Jamir Kayinda mutabani wa Sheikh Muhammad Ssekimwanyi ba Ssekimwanyi era nga tutunuulira ensonga zino wano ne wali oluuyi olumu lubeemulugunyaako okubanga mwajingirira emikono egikola transfers z'ettaka okuva mu mannya ga omugenzi taata okudda mu mannya g'ab'eŋŋanda baganda bo. Kakati era nga deeti za transfers ziraga nti taata yateekako omukono ng'amaze okufa omwezi gumu after okufa kwe. So abantu era bangi nnyo babaddeyo nga bawebuuza Sheikh yalina magic kikaakyo yafa ate najja n'asayininga ku transfers eziprocessing ebyapa. Kakati nze njako ku nze siina side nze sizaalibwa Hajati Nalungu okiraba era tozaalibwa maama wa Yasini. Era sizaalibwa maama wa Yasini ate nze nzaalibwa maama mulala. Wazaalibwa bw'omu? Nazaalibwa bw'omu. Okay. Ate nze eyankuza ye maama Nalungu ebukoto yeyankuza. So toyina kyekubirira katugende ku kyemikono gya transfers eziraga nti zasayiningibwa nga taata amaze okufa. Seka yateekako omukono nga amaze okufa omwezi gumu. Kakati emikono egyo ono yennyini bw'abanga nti emikono ye yagirina nti baba baavoginga agitule yandigireese n'atulaga nti wano mulaba wano mwafoginga kubanga teri ayinza kufoginga mukono gwa muzeeyi. Ekintu ekyogerwako ekya transfers z'ettaka n'emikono emijingirire wali okiwuliddeko? Sikiwulirangako. Osoose kiwulira wano? Okay, tugende mu maaso. Njagala tutunuulire abamu ku bakulu abaasigalawo baayita olukiiko e Makindye ne mugaana okwatendinga meetings ezo. Kakati mwavoola abakulu mwakola kika kyammwe oba mubayisaamu amaaso oba tebayina busobozi bubayita oba tebatuukanye kubayita mu nkiiko za kika? Kakati nga bwenkubule Yasini mwana muto bino ebintu tabimanyi era Yasini bwe baali bamwanjula wali nga bakola olumbe namugagwe Yasini bino ebintu byeweteekamu bintu bizibu nnyo. Kyekibizibuwaza? Ekibizibuwaza abantu bayingiramu Yasini yajja muto tabategeera taata omukba amasasi Tato mukba amasasi alina abantu ye bakolagana nabo ate batamanyi nti bali mu nkokubani. Yasini alina bakolagana nabo ate ye n'atamanya nti bakolagana nabo be bali mu nkokutuusa taata ki omukba amasasi okwagana okumutta. Okirinako obukakafu ekyo? Nkirinako obukakafu. Tugende mu maaso yongera okutunnyonnyola.
ebaga tata bamukuba amasasi era baali bamanyi baali bakimanyi kati bakolagana baali bakimanyi bulungi nnyo naye Allah yatuusa lwaki nagamba nti omusajja akyakola ki omusajja akyaliwo kati omwami gwe bagamba nti mukulu wa kika omwami ewe makindi oyo yali takolagana na taata number 1 ani yakikugamba ekyo ye taata yennyini yakingamba oyo yagoba taata namuwandika n'ekibalwa namugamba nkugobye mu kika oyo kakati bw'oba nga ogoba taata mu kika ng'omugoba mu kika ate kakati ojja otya ate kaduggo oyagala okutabaagana abaana ffe taata yatuleka tuli bantu bakulu bwe tuba twagala okusootinga ekintu yatuleka tuli bantu bakulu buli omu amanyi ekituufu taata nga bwe yaliko ekintu buli omu akimanyi bano lwakudda n'okwebuzaabuza naye buli omu amanyi ekituufu taata yagenda ffenna tulitegeera nga tuli bakulu kakati ono talina kujja kutukola ki ng'ate yagoba dda taata mu kika kati bw'oba wagoba taata mu kika kakati oyagala ate kusolovinga biki so yensonga lwaki mwagana ogenda okwetaba mu lukiiko lwo yayita wakati bwe ekyatuganya waliwo ka vidiyo akafuluma ng'agamba nti oyo Kayinda si mwana wa Seeka si mwana wa Ssekimwanyi kubanga mumpi kakati abantu olwawulira ekintu ekyabagezi ne bagamba kakati ono ate kakati ono gye tulaga abaana abagezi bonna baga kakati ono ate fala nnyo mwaja ate twala ono so ye yakukolako DNA n'amaaso naga nti obumpi obumpi bwange toli mwana wa Ssekimwanyi nali ngenda kumuddiza naye nze ate sikola ki agamawulire gakusangawa walaba ka video nakalaba ka video nakalaba era nkalina nakatereka onakatuwako because swagala obukakafu thank you so much we shall have that video nga Seekoomu agamba nti ono olw'obumpi bwe si mwana w'omugenzi Sheikh Ssekimwanyi ne Kayinda bw'okungamba nti omanye ebya Ssekimwanyi nange mmanyi otya abaganda babeera abantu mu nsi abooluganda bagambye bakonagana bita kakati tume twabeeranga Ssekimwanyi yali empaka ng'ate nsimukirira kukola mugambo kyokoze kiki basibiri misobya era oba oli awo Katonda tomanya lwaki yandekawo basi nasera naye kugamba nti omwana oyo yakubye esimu nayogera bwayogera ngani fe tukumanya tumanyi njalo lumanyi buli busene bafuna Ugandani bwayagala okulukisa buli nze mbadde wana emyaka gyonna sisaba baana nti ombeera ate benjagalirira ekyo nikikola nebekiba kya miliyoni meka nyingi kukikola naye gwonkubira esimu omwanga washo gyenkusenkireko oliwekusenojja oyo olowooza bumpi bwe era namugamba ntisaabo naye ngamba tolera kuzaalangaawo gwate baliyo omumpi omwana simaninaogamba tuwaki ngamba yo twoyogeranga ebyakale bulidde kuba omuntu atazze kusaba etuteeza byakika so bw'owulira ekyo n'ogamba eyo sirinnyayo neweediima kakati ne Yasiini naye yagenderako n'agenda eyo kati Yasiini nze namugamba Yasiini bw'obanga oyagala okuteesana kubanga waliwo olwaliwo okuteesa nabo Yasiini najja n'enzija twali Bukoto waliyo nze Mukiibi Waswa Najjuma ne Sumini ffe twaliwo nga kuliko n'oyo omwami ye Mukiibi Haji Mukiibi nga kuliko ne Senga ewe Makindi nga kuliko ne Senga na Kayinda okiraba kakati bwe tujja meeting bwetandika n'ensaba Yasiini accountability yesente za banka wetubadde tulaga twagala tuwe accountability ya banka kubanga Yasiini wegaba sente zino ng'ozijjayo wekka wavunako sente mmeka ku sente ezo? Ku sente ezo nze nali Bulaaya nankubira nangamba ngenda kuwa miliyoni 7.5 sente zaki ezo nti se sente zetugenda okugabana nti nemugamba taata yali se sente mmeka nangamba miliyoni 10 mu 3 oba 5 ya around there kugamba ngenda okwetunulamu nga bwendi nengamba kwegamba nayitawo nadde ze sente nga ntono nnyo
namukubira wepima nempima nze nepima nolabanga milioni 7 ntono nnyo era namugamba kankuwa simu ya mukazi wange oba ozikola ki oziteeka oba oziteeka ina nazitwala naziteeka ku ki simu ya mukyala wo simu ya ka akaunti ya mukyala wange okiraba kati Yasini bwe musaba accountability kati ninyonga omusanvu guno olagira baguteeke ku simu y'omukyala mukulaba kuko ku miliyo kino 10 wayina funa mmeka mukulaba kuko just kwegamba wafe zisende ze nali nina kusende ze nina wafe obugaga bwe nga bwe neeraba bwenzitowa nagenda okulaba ngo obusende ki ningamba yi muzadde wanga ngavudde ali wansi nnyo kiki ebintu ningamba sente zazikola kizibu mukazi wina azikola ki naziweereza omukyala kakati Yasini bwenzija ne mukusaba accountability yasituka najja yali atudde eri nagamba gwinyinza okukuba kakati waliwo abantu abayinza okujulira ku statement eyo webali nnyo era oyo omwami Haji yaliwo Waso yaliwo era bamukwata ne mukola ki niyekaka nayagala okunkuba ne mugamba Yasini kyeki kunyizizza bwe mbanga nkusabya accountability ulina kyokweka lwaki wepise oyagala okunkuba era bwe navaawo nangamba alina kyajja okunkola nze nonze ngontiisatiisa ngera ku polisi nga nkola kinfuna reference era nga mpaaba nga nfuna violence kakati lwoddamu okunza okukola ki gojja okujja owantakinge bwe nkukola ekintu kyonna mba siba kiseki masiri mukyamu kubanga Yasini kye yandaga niyandaba nti si muntu mutuufu ate simu era Yasini senga akimanyi oba administrator yandibadde designinga nga bukyali. Thank you. Abatulaba bali agadde okumanya gwe ne Yasini nga muzeeyi taata tannafa mwasowagana emirundi emeka gyojjukira okusobagana azina okufuna obutakkaanya nga mukyali bato. Nze Yasini yali tandabangako. Yasini yakulaba oyina emyaka emeka? Yasini yakoma okundaba ndoza emyaka 15 nga muzeeyi tannafa. Nga tannafa. Nagenda nina emyaka 19. Ogende Bulaaya? Ogende Bulaaya 19. Omuntu bw'akeera ku makya n'afuluma statement egamba nti Kayinda Jamiru balabika emaali si ye batabula ya muzeeyi waabwe balina obukuku bwabwe okyejjamu otya? Emaali si ye tutabula ekiriwo problem Yasini kujja kutematema bintu ebyokukijja. Yasini alina okujja na ansalinga emisango gyeyakola emisango Yasini gyakola yagiteeka mu nti ki birimu emaali naye si bya maali. Emaali tata ate emaali tata gyalina ye nga ye Ssekimwanyi yali emaali eye mumala naye ate bano beerabidde nti bwe tujja nga tuli bangi tetewaba maali emaali temala wadde n'akatono bwe tuba nga tuzze bangi kati bw'abanga yagaba ebyaliwo n'abigabira abaaliwo tulina okubeera satisfied ngaffe abakoze iki abalinawo. Thank you. Njala mbuze mu maali ya muzeeyi taata wammwe gwe wafunawa ewuwo wawe wafuna kakati nga mulekwa kati nze we nafuna wokka weewano wetuli kati weewano naye kati nina n'ekireka n'ekireka wendi kati wano kireka awakayanirwa kati wano Yasini bwajja ye nga bwe yeemanyi ye yajja n'agaba wano nga teri amugambye nti gabawo. Wano bayitawo Malyagonja? Wano bayitawo batya? Wano bandi naalya empoma. Kati bwe yajja ne yeesalira mu maaso wali bw'ati bwe yamala situweti ewe n'akola ki n'atundawo waggulu wali wetwakwamidde n'atundawo. Kati mpulya nti ate ayagala kuddamu kukola ki kudda mu bito kubibala bwiddemu buto bibale ate bigabwe. Kati bw'awulira nga ayagala ebintu biddemu bigabwe asooka ddeyo asasule sente zaawali akole ki adizenyiwa sente ze wabaddire ffe Ssekimwanyi tuddemu tukole ki. Wano mwagabanawo bameka wano? Kati fenna abaana mwafunawo abawala bafuna saidi. Thank you. Kakati wali wayinza okwebuuza ekibuuzo nti Yasini nga administrator oba ng'omusika Malyagonja omanyiyo? Malyagonja yewa waliwo eri awalala Yasini we yagaba. Yasini wano weka we yagaba nga administrator.
wano Yasini wano we yagaba woka ne sente. Thank you. Lwaki Yasini we yagaba tewali nkayana ate eri awalala wali yenkayana bwabanga administrator akubibu ayisibwamu amaaso lwaki we yagaba tewali nkayana because oli mu mativu tulaba amakago gaggumidde kati Yasini bwagenda n'agaba n'atunda wali agenda okumala okutunda nze bwe nzija wano ne bandaga ewange waliwo bukyamu ngaliwo omuntu omu abulidde muki nga mutaka lino nga kuliko omuntu omu atafuna nze bwe nzija wano nasooka kuleeta saveya n'akuba ettaka lino okuva eri n'atuuka wansi nakeera wano naye navaawo saawa 8 nga ne saveya ngamba waliwo ekikyamu era kwekubira waswa nze ne ngenda nemugamba waswa wano waliwo ekikyamu kati we ngenda nze n'enzira y'ebulaaya ngenda okudda nga waswa akoze eki ng'alongoosezza kuba naye yakomawo n'akola ki n'akuba bw'akuba era n'asanga ki kati ne bajja batukola ki bafunzako paka ne bazingawo ki omuntu omulala. Okay. Thank you. Njagala tutunulire ensonga ya sente gyosabirako accountability paka nakati okalambiro yagala accountability. Gwe mukulaba okukoba mukutebereza obukukwo. Muzeeyi omwe yalina accounts mmeka mu banka mmekeera. What is it doesn't matter account ze yalina. Bw'obanga ogaba sente ng'ozijja account nti oganda taata alina sente bweziti era zira account gwe tosooka kuzijjayo. Kyosooka okukola gamba banne eri waliyo sente bweziti era banka ziri ziki ziri bbiri wali amount bweziti kakati n'okuba empapula buli omu n'okuba empapula n'ozookesaamu ne sente ziriyo n'akawunti ng'ozitaddeko waggulu okiraba kati kyolina okukola buli omu gona nkomukola ki ng'ogabizaamu abalina whatsapp n'obasindika ku whatsapp nti sente bweziti sinnazijjayo naye sente bweziti ze ziriyo so gwe kyewali oyagala kakati ye accountability. Olowooza Yasini bwomu yalina amaanyi agajjayo sente nga tekuli ba administrator bali abalala kakati mukujjayo sente simanyi yazijja nange nali bweru ankubira bukubizi muleeta account nguteereko sente simanyi engeri gye bajjayo sente sijja kulimba naye nze kye nali nfa leeta accountability kuba waliwo abaali beemulugunya musenyu by'essente. Okay, mubeemulugunya mwoli nze saalimu waliwo bantu babiri bajja ne bangana ne beemulugunya kandi mugabo bamwemulugunya nze Yasini njabba musabira accountability kati ekindaga nti Yasini waliwo problem gwe kumusaba accountability n'akyamuka kubanga emaali y'abamulekwa eri mu Qur'an eri faradha bugenda mu surati Nisa aya namba 10 emaali y'abamulekwa tugizanyirangako anti naye mulekwa naye gwe ate mulekwa bw'ozanyira mu maali y'abanna ate abalala oba otadde omuliro n'abaana bo emaali yo n'oddira emaali y'abanno n'ogiwa abaana bo ne bagirya. Nabadde nyumyamuko ne banno abalala baganda bo ne bannyoko nga bakkiriza nti Yasini ye musika gw'okiwakanya. Yasini si musika. Olwaleero luno temulina bwe muyinza kutembeeta maali ya taata wammwe n'obutakkaanya buno nga tewali musika because statement nti mwenna musika temala. It is a hanging statement. Bakimanyi taata yaliko ebintu nga bwe yabireka mu butuufu bwabyo bwe birina okusigala era nga bwe yabireka. Thank you. Muzeeyi omwe bwe yali abatwala Bulaaya mu statement yo watugambye nti abagamba eno temwetaaga abagenze Bulaaya mwenna teri kyammwe. Lwaki wano tewagabawo? Wano we baakuwa anti kakati era gwe bampaawo ate kati lwaki ngabawo anti gwe omu ku batambulanga ne muzeeyi naga nti bentutte Bulaaya temulina kye mwetaaga Uganda. Kakati olw'okuba wano yali tagabyewo wano talina gwe yagabirawo era senga yagabawo tewandindabyewo wano. Thank you. Omulungi atulaba tuli n'omwami Kayinda Jamir era nga tutunulira ensonga z'Ebya Ssekimwanyi ezikyalanda wano ne wali era nga nkugamba nti tusazeewo tunyumyemuko naye atuyiseeyiseemuko mu nsonga ez'enjawulo. Waliwo ensonga ebobya bannammwe omutwe abalala bagamba nti tebakyalina access ku maka we bazaaliddwa we bakulidde ebukoto. Gwe ng'omu ku bakulu oyinza okutumenyeramu baani abatakirizibwa kuddamu kulinnya bukoto era na nsonga ki? Tewali maama gwe yagaana bukoto naye abantu bano
bajja ne bakola effujjo babiri nga bwe babeera effujjo nga taata buyanga nti babi begendeze babi kati bajja basaba maama Nnaalongo ekiraamu telinze mu maka gange musinza kuba mukazi wange ekiraamu bw'oba ogabanga ekiraamu tokiwaata ti n'ogamba nti okirese muyo kiwadde mukazi wo ekiraamu kigabwa abantu 3 abasajja 2 oba omukazi omu kati oli bw'afa ekiraamu gina gye kiva kati ne basooka ne bakisoma kubanga bwe kiba amufa gye n'omulala n'akola ki n'aleeta abasajja 2 bwe beekwa baana bonna omukazi tasobola bakola ki kukaanya nabo era ekituufu kikola ki kivaayo emaali munamwandu ebira munamwandu siyabikola ki siyabitereka ekyo balina kimanya kakati ekirala ebukoto bagenda ne bajja ebukoto bwe bajja ebukoto gali amayumba agali ebukoto enyumba ezogerwako ebukoto ziri mmeka nze sijja kuba sirina na interest sirina kugamba nti ziba kubanga bwe babanga bazireka maama Nnaalongo akole ki alyemu ekyo baakimuwa kirina mu buwandiike ate n'ekirala ekyo ekyebukoto kanti bannyonnyolemu ekyo ekyebukoto taata wabanga yawaawo maama Nnaalongo ebukoto kati maama Nnaalongo n'agenda n'afa mu shaliya ekyo ekifo kiddira baana ba maama Nnaalongo bava muki mu ndaaye ne bwe banaakiwakanya batya shaliya bwe kibwe kikola ki era Allah najjulya maama Nnaalongo n'amugjawo tebalina ne bwe banaalwana batya shaliya eragira nti kigende muki kigabanibwe abaana baki omuntu atulaba yalagadde okumanya akageri nti wazaalibwa omu toli mukola kobaane we kobaane ne bali nze sekobaana nze soko bali bawulireko nga njogera nze ate ekyafunzina okwogera abantu 13 kunkubira baagala okumanya kiki kyendi kubanga nze bwojja n'oyogera ebintu by'ekisiru nze nazimba erinnya lyange Bulaaya ate nze nazimbira ddala n'erinnya manyiddwa okiraba kati bwojja n'onteka mu bintu eby'ekisiru amatu ne banda mu bintu eby'ekisiru yi Jamiru ate gwe oli wano olwane bagamba olwanira eka 2 nziyagala okukwalifayinga abantu nti ze sikirimu seeka yaleka ekintu nga bwe kyali buli omu yafanga buli omu mukulu ekituufu tewali buli omu akimanyi ekituufu buli omu akimanyi tewali atakimanyi bwe badda ne beebuzaabuza okiraba ate Yasini teryamunoonya nti ffe tumulina kye tumwagazaako waliwo okwemulugunya nti mwamusindikira ab'emmundu ate kati lo bw'okola amateeka eri e Bulaaya tasobola bikolayo kati bwajja kuno alina ebintu byakolakola kubanga agamba nti kibu yalina ssente mugagga ate wa ssente tokola bwoti wa ssente tokola bintu bya kisiru bw'ogamba abantu nti nina ssente ate nongoba okola ebintu by'ekisenzi ate gwoba omusenzi okitegeera ekyo ate kukimanya kubanga awo Yasini we yeewaanira nti nina bino ate awo twayitawo dda nze musinga obukulu obugagga bwa Yasini bwakamala emyaka 6 yakamala nabwo emyaka 6 naye Allah agenda n'abuuza mu Qur'an nti kamutala kumi jannati uyuni baliriddawa bannamwe abali abagagga bameka betwatwala baliriddawa kati gwe bwojja ku radio n'ogamba ndi mugagga nina amayumba kamutala ku bameka abaagalina bameka wasembayo ddi okwogera ne Haji Yasini lwe twali mu meeting nze soogera naye saayogera naye mubuuza meeting mwe bagambira nti toli mwana wa Ssekimwanyi wasembayo okwogera naye siri mwana wa Ssekimwanyi olowooza ki ekigenda okumalawo endooliito eno gye mulina nga Bassekimwanyi ebintu bino bya Ssekimwanyi buli omu akimanyi kuganye taata yatuleka tuli bakulu tuli bantu bakulu okiraba bakomye effujjo bamanye bwe bakoma
bamanye nti taata nga bali bakimanyi taata nga bwali bwasalawo ekintu kyaba kisaze mukulaba okuko olowooza kyekirina okukolebwa embeera eno eggwewo mubeere nga buli kimu mukanye musigale nga mukkaanya kyekigenda okumalawo okusika omuguwa kuno mukulaba okuko gwe ngawamu ku bakulu mu baana ba Seeka kakati Yasiini yeetaaga kubanga yawaaba yagenda mu kooti n'awaaba Yasiini ajje mu kooti tugende mu kooti nga bwe yawaaba tagezaako kudojinga kooti kubanga ajja kwereetera ate ebizibu birala so kooti yegenda okumalawo okusika omuguwa kuno ebintu nga bwe yabiwaaba bigende mu kooti nga bwe yawaabira ne nnamwandu bamusooting out kubanga adda kyatamanyi nga tuddamu omulundi gumu ogambye mu maali ya taata wammwe yonna wano wokka we wafuna nekireka wendi waliwo omuzigo gumu gwe nnina. Thank you. Tutuuse ku nkomerero y'emboozi yaffe era nga tuwunzika. Njala kwebaza abantu betutambudde nabo mu mbeera eno mwebali nnyo mwebali ddala. Njala kwebaza n'abaami bana batufisiza akadde ne batuwa information eno. At the end of the day ne tulaba nga tuttaanya ensonga ne wali wano ne wali. Katalekeka. Okkaanya ne baseeka abagaba emaali y'omugenzi. Sharia ebeera sharia. Sharia eri faradha. Sharia bagijja mu Qur'an tebagironda ku nguudo. Okiraba? Qur'an faradha biri bigambo bya Allah bya Katonda. Bw'aba Seeka agambye nti je kino takironze walala. Era nzikiriza ne Seeka. Mukulaba ko gwengo omukuba mulekwa. Olowooza emmali yagabibwa kyenkanye. Emmali yagabibwa ogaba kyenkanyi kotya? As in equally, shared equally. Oli nanyini mali. Emali bweba ibala nanyiniyo, nanyini mali agigaba. Wakati gwe nga Yasiini bwave n'agamba nti alina correctinga taata we. Kubanga yagamba taata yakola ensobi, yalina okujja n'amucorrectinga agamba taata yakola ensobi, yagaba emali mu bukyamu. Kati ye kimuleeta wano ayagala agabe mali mbutuufu nga butebuka ki told that talina right never talina right ku collectinga kitaawe kubanga ne mu ddiini bakwema kitaawo bwakukuba omuggo n'akutta talina musango wa Allah naye ate gwe omukuba omuggo n'omutta olina omusango wa Allah. Kati Yasiini ali ku kitaawo akola ki? Thank you. Baseeka bano abagaba emaali obamanyi? Sibamanyi. Naye nga Seeka bw'aba Seeka tobamanyi tobalabanga nako sibalabangako owulira bawulire naye bwe bakugamba nti Seeka ye Seeka yagabye ekintu nga nze amanye eddiini nasoma Qur'ani era ngimanyi Seeka bintu tabijja waca tabijja muki mu mutwe gwe abijja wali mu Qur'ani. Waliwo statement egamba nti abaana balwanira emaali ya taata bwabwe lwaki tebakola eyaabwe. Okiddamu oti ekyo? Oli omu ku baana bogerwako. Era balina okukola eyaabwe. Balina okukola eyaabwe. Kubanga oli bw'aba yagaba ekintu mukirike nga bwe yakigaba. Ate naddala ab'Ebulaaya baswazizza nnyo ab'Ebulaaya. Kiraga nti ab'Ebulaaya tuli baki? Tuli baavu nnyo. Tetuli mu mulamwa. Tetuli mu mulamwa. Ebintu Yasiini bye mumuvunaana okwonoona empoma ku kijja bibalirirwamu ssente mmeka? Kati okuba amayumba ago tulina kuleeta expert. Ba expert ni batubuulira kubanga bali ssente ze baateekamu zitooka okwanika ssente zaateeka okukola ki n'ebbanga lye batafunidde ssente zaabwe n'enjuzo zazimbibwa ssente mmeka. Onda kuleeta expert n'atubalira nitumanya ati alina kusasula bwe ssente bwe ziti. Mu dakiika zino ezisigaddeyo banda zenti satellite eri kumpi awo tusobola okugendayo with the guide of you ne tufunawoko ku bifaananyi ne tulabako. No problem. Tuizo gendawo. Thank you. Okay, yes, omulungi atulaba tutuuse ku nkomerero ya wano era nga katugendeko empoma ku satellite tulabe ku mbeera eriwo tufunewo eddakiika nga 2-3 tulabe nga tuwunzika ensonga eno era nga njala kwebaza ow'ekitiibwa Jamir Kayinda nkwebaza obudde bwo webale nnyo balire ddala njala kwebaza n'abalabe tuze tucoordinatinga nabo katalekeka kati nnyo dakiika emu besides kooti
bannaddiini mu ggwanga Uganda nawuliddeko oluvuuvuumo mu nju ez'enjawulo bannaddiini abakulembeze b'obusiraamu nawulidde olugambo nti baabagoba baakoowa ensonga zammwe ekituufu kiri ki? Sikimanyako kubanga sigenda nnyo involved mu ngenda mpaawa bwaba sinze muntu awaaba ensonga zino kutazitwala mu kkooti lwaki muzitwala mu bannaddiini abakulembeze b'obusiraamu mu ggwanga Uganda? Bino ebintu kakati obali baawaaba ne baawaaba mu kkooti bwaba mu kkooti kakati tulinde kkooti ekole ki? Eramule. Kakati kkooti bwe mu kifo ky'okulamula twawulira buwulizi nate batemi bonoonye ebintu. Okay, kale kati nnyo okulokola obudde katugendeko wali ku satellite okuva ano banga sidde nnyo tulabe ku mbeera eriwo tubeere nga tweyongerayo. Idris Lukwago, Kiza Clement, Tone Senabulya ne Mugoya Daniel ye tiimu gye tambuza nayo project eno. Okay, yes, omulungi atulaba tusazeewo tutuuke Empoma ku ttaka awakaayanirwa awali ate emberebezi. Okusinziira ku balala zaali yiika 6 ennya ne zigenda ne wasigalawo yiika 2 nga yiika 2 zino ezasigalawo kwe kulina okubeera masigidi kwe kulina okubeera essomero nga kwotadde n'ekijja. Era nga with me tukyali ne Jamir Kayinda. Nawulirako nti wano tewali kijja. Wano bagamba nti tewali kijja nkuleese wano okulaga nti ekijja weekiri era amalala ogalaba na wano waliwo omwana wano omuto omuntu akazikawo abantu 2 kati kino ekiraga nti kino kijja tewali nki kubanga ekijja tekibaako bwannannyini kandooza naawe mwerabiddeko. Okay, gana malaalo ga Nakitende Hafswa yazaalibwa 27 Ogwokutaano 1976 n'afa nga 15 Ogwokusatu omwaka gwa 2018. Ono ye maama w'abaana bamulekwa bali abaali bafuna mu nnyumba z'ekireka era nga ono ye mukyala wa Ssemakula omugagga wa Hillwater bwekiri sebo. Okay, thank you so much. So wano eyiika 2 ezasigalawo zezirwa tulage bulazina mukono yiika 2 kuva ku miti giri emiti kwe tuyita bwe tutyo ne tudda wali bwe tuti tudda ku miti wali noyambuka wali waggulu noyambukira wali waggulu kati nojano bwoti noyita wano bwoti noyambuka paka eri waggulu. Thank you. Katutambulewoko kati nnyo jangu tugende nga bondaga. So yiika 2 eno yemu yekuttemu omuzikiti enemu omuzikiti mweguli okuviira ddala wali wansi nga bwe kijja wate paka waki paka waggulu. Bano abaliwo be baani? Wano waliwo bano be bakuuma wano be bakuumi ba wano. Thank you. Okay, yes, omulungi atulaba eno zezino kabuyonjo ez'amasigidi kufuna udhu n'ebigwa mu kkowe eryo ate ng'era side eno kuliko ennyumba of course z'aba caretakers oba abakuumi abaliwo. Muli mutya? Oli bulungi? Bakuyitaani? Philip Rabisenje? That is very good. Okay, so ye masigidi eno masigidi ng'eyimiriddemu masigi eyimiddemu yiika namba eno ng'eyimiriddemu enkulaakulana yaayo ng'eyimiridde eyimiddemu lwakuba embeera bano gye baleeta wano bagamba bagenda kuleeta greda basinde omuzikiti kati ne tuyimirizaamu tumale okukola ki okukaanya tumale okusootinga ebintu bino naye nga tewali kye baleeta wano kubanga wano ettaka sibalinako bwannannyini ettaka siryabwe tebaligulanga nannyini yalireka nga alina kyagambye oddikolako era kyekikolebwako. Thank you. Omulungi atulaba eno guno gwe muzikiti ogwogerwako yo enkulaakulana y'essomero yebadde tennatandika naye nga omuzikiti gwo already gubaddewo nga guli into place guli mu kuzimbibwa era nga wingi eri wolaba wali awaggwa waliwo abantu abasulawo bakeyateeka abalabirira ekifo kino okulaba nga buli kimu kitambula bulungi okwo. So wano haju jangu otunyonyole bwana Jamiru baani abali omwo? Haji Waswa abeera wano kati okuva bwe yava wali abeere wano bamaliriza omuzikiti guno naye nga atalina amaka gaki galiddawo amaka nantabulira wali amaka amanene kuno bw'okudda bwe kuti mukomawa
likirira kati ika ze bawaki abawala kukira data pake waliwo akati wali wansi akakuvulinezo bakajjawo kandi nekira ku muzikiti guno Yasini yagamba mama nti twaki twajja nduzimba mu muzikiti ngete tumugambye ye nga ye Yasini tetulina kumugamba era talina right kutubuuza kubanga wano talinawo bwannanyini. Okay. Thank you. Katwongera kwetula tugendeko waggulu eno ku masigidi naye nga nkugamba nti tuli mu nsonga z'aba Ssekimwanyi bamulekwa b'omugenzi Sheikh Muhammad Ssekimwanyi eyali awangalira emukono era nga wano we tuli ku masigidi eri mu kuzimbibwa. I think tujja genda keri tulabe kapande naye nga tuwagale tusoke tukuwe ku fiiru endabika yagwo naki ekiriwo essaawa eno era nga omulungi atulaba nsubira ogulaba yeeyo embeera eriwo. Tugenda kuyingirako ne munda tukwateyokko ku mbeera katini nnyo tulabe ki ekiddako naye nga nkutegeeza ekintu kiri kimu nti tugezaako okufollowinga ensonga up to the last dot paka ku dot esemberayo ddala tufune obutuufu bw'ensonga. Naye nga kugamba ino gyoli kindly subscribe tulabe nga mwali enteekateeka ya flowmaker myalire emeka? Emyaliro gyali ebiri. Myalire ebiri? Nga wansi genda kugendayo ne waggulu wakole ki? Wagendeyo. Thank you. Waliwo ennyumba wali era nga ennyumba gye bagamba nti Haji Waswa yazimba ku kijja n'awasirizaamu omukyala wabula nga ate bwe tufunye version ya mwami Jamir Kayinda ate yatugambye nti mukadde maama ye yazimba ennyumba era nga ennyumba eyogerwako yeri gy'oli mu kulengera wabula nga jangu otunyonyoleko mwami Jamir Kayinda ennyumba eno amadirisa n'enzigi ezimu teziriimu ki ekyatuukawo? Era bano bwe bajja wano ne batandika okkoona ebintu baleeta abasajja bangi nnyo abasajja baleeta abasajja n'okkoona ebintu bino era nza kwe kwava abasajja enkeera bagenda okudda ennaku nga bbiri okuddamu nga amadirisa bagakoze eki bagakubyemu kuba tetwebuuza baani abajja ne bajjamu amadirisa ng'enju ekole ki ngono yakagivaamu kuba bagamba bagiveemu era tebategeera ndoza nti oli agivuddemu ne baleeta abasajja amadirisa ne bagajjamu ne bagatwala. Thank you. So katugendeko tulabe ku kipande ky'amasigidi then tujja kuwunzikirira wali tujja kuwunzikirira mu miti tulabe ku miti egigambibwa okuba nti gyatemwa then naye nga nkugamba nti tuli Mpoma we tuli wano tuli mu kugezaako okulaba ensonga z'aba Ssekimwanyi luno lwe lujja of course lwali luteekebwa tulabe ki ekiddako naye nga enkayana eriwo eri nti wano watudde ettaka lya yiika 6 ku yiika 6 okusinziira ku Haji Yasini yiika 4 zagenda mu ngendo etategeerekeka ne wasigala yiika 2 era yiika 2 ezasigalawo nga kwe kuli masigidi nga kulina n'okubeerako essomero wabula nga ye Haji Yasini yeemulugunya agamba nti baagala kulaba mpapula za yiika 2 waakiri ezasigalawo 6 gwagenda bwe tubadde tunyumyamu ne mwami Jamir Kayinda atugambye nti yiika 4 taata yazigaba nga mulamu then ye2 kwe kuli masigidi so eno ye kyebayita artistic impression kino kyebayita artistic impression mu lufutifuti maapu y'ekintu nga bwe kinaabeera ba architect oba baasoma ebyokukola designs badesigninga something then omuzimbi ali ku ground n'akiteeka mu nkola so eno ye artistic impression y'omuzikiti nga bwe gulina okubeera because era possibility ekyaliwo y'amaanyi nnyo ku muzikiti guno okuggwa omuzikiti gwengezaako okwogera nga nkuwa general a picture ekifaananyi okuva ewala gwegwo gwolaba yeyo masigidi mwali mugiwadde linnya ki oba terinaba baali tebannaba kufuna linnya naye nga gwegwo omuzikiti roughly nga gusobola okwakomodatinga abantu abasoba mu 1,000 wansi ne waggulu
Thank you. Eranga bw'otunuulira ekibangirizi kino okuyita wano n'okudda eri n'okudda eno n'eri kisobola okugendamu emmotoka ezikunukkiriza mu 100 nga zipaakinze bulungi nnyo ku Idi oba Juma nga bazze okusaala Juma oba nga waliwo amawuledi oba dduwa yonna. So ye embeera eriwo era nga ngenda kuvuga bwe nti nkuzze ku wingi eri then tulabe tutunuulire emiti egigambibwa nti gyatemebwa naye nga gye tuli wano tuli Mpoma okuliraana satellite oba satellite okusinziira gwe bw'oyagala okubanga okiyita. Bano ababiri bendi nabo batabani b'omugenzi Sheikh Ssekimwanyi Muhammad era nga be bali mugezaako okututaanyiza ensonga. Tubadde tutunuulira ensonga zino from a view nga tetuli ku ground. So olwaleero luno tutuuse ku ground tulabe ekintu kitambula kitya era kiri kitya and what happened, what went wrong. Okusinziira ku Ajati Maama Ajati Nalongo alaga nti omuzikiti guno aguzimbye esente nga ziva mu mizigo ng'esente ebukoto emizigo giri egikunukkiriza mu 100 okusinziira ku njuyi ez'enjawulo. Mwajje sente ezizimbye omuzikiti guno. Tekuli sente ya muzungu, tekuli sente eva Buwarabu, tekuli sente engwira. Tekuli sente yani? N'abo abayomba bennyini tekuli sente yaabwe. Abagamba nti bagagga tekuli wa tebagulangako wadde n'akasawo wano. Kati bagamba nti omuzikiti twati twaguzimba nga ze tubagambye mutwefunza ebintu byonna twefunza omuzikiti tebagwefunza. Buli ayagala yajja n'akola ki n'azimba. Omuzikiti gwa Allah omuzikiti gwa Allah bw'abanga yakuwa emaali agenda kubuuza wagikola ki wagikozeko muki wagikozesa ki. Kati oba ogitaddeko ku muzikiti oba wezimbidde enju muki mujjana. Oba wezimbidde enju mujjana. Thank you. Kino eno ye nyumba gye tubadde tukugamba gye bagamba okusinziira ku Maama Nalongo Ajati agamba nti ennyumba eno bagizimba ng'ennyumba y'okukijja. Tufiiriddwa, tuyina dduwa, akiika n'ebigwa mu kkowe eryo. Abantu we batuukira, we basula, we babeera. Then olw'eggulo emikolo giwedde ne baddayo. Okusinziira era kubo family okusinziira ku Bannajjuma n'abalala balaga nti bino abaabikoona bakulemberwamu Haji Yasini Bakaluba ne gurupu ye era nga bino byensonga ezaamuwaabiza era ezimunoonyesa zaalina okugenda okunnyonnyola mu mbuga z'amateeka kye bayita malicious damage. So ku ludda luno waliwo ekikomera ekikomera kino kyali kizimba okuva wano paka eri waggulu era we baleeta abayaaye wano bajja abantu 20 ne boda n'amajambiya ne bajja ne bakikuba mangu nnyonyo ne bakola ki ne badduka kakati wano Yasini talina kujja kugamba mbu yali akoona kuzimba yasanga ekintu ekizimbe tokoona kintu kiki kyosanze nga bakizimbye. Ekikomera kino kye kibaawula ku oba ettaka liri lyammwe? Esi lyaffe litwawula ku ki ku baneiba. So kino ekikomera kyali kibaawula okuva ku neiba? Kyekyawula wano era kyekiraga wano kwe tukoma era ne neiba amanyi tukoma kuno. Kati bw'oba nga tiwakizimba ate n'ojja n'omenya n'ogamba mbu wazze kuzimba oba mukyamu. Thank you. So era mu butambi n'ebivunaanyizibwa n'ensonga ezivunaanibwa Yasini Yasini kuliko ko n'ekikomera ekyo n'okudemolishinga ebintu bino nga kwotadde n'okutema guno muti gwaki gulinga kimuli munazi. Okay. So byebimu kubigambibwa nti yajja n'abayaaye ne babikoona nga bw'oli mu kulaba wano ne bajja n'amajambiya ne batema na bino byali bibala wali gwali muyembe ogwo mapeera byonna babitemawo bagamba nti bazze ekkolo wano kino ekifo kyabijja tekirina nannyini nze sikirinako bwa nannyini tewali akirinako bwa nannyini ffenna tukola ki guno gwali muyembe ne gutemwa then guno bw'ogutunuulira right now guno gwali mupeera era nga gwatemwa
nga bw'ogulaba essaawa eno gwatemwa so ye embeera eriwo naye nga nnyongera okutegeeza nti nga tuwunzika lastly obubaka bwe neerabidde obbawo bukwatagana ne Yasiini ku abantu be bagamba nti bagende e Bulaaya abagenda e Bulaaya temulina kukola ki temulina kujja eno okufuna kintu kyonna ebyammwe byaggwayo Yasiini ye teyakitegeera kubanga lwaki yakitegeera kubanga bwe yali ajja e Bulaaya ssente yabba ssente zonna za $, n'azikola ki n'azimala mu yamenya kabada ssente zonna ezaalimu zonna n'azibba n'ajjamu ne kamerazi byonna n'adduka nabyo. Kabada eyamenyebwa yali kabada yaani era ssente mmeka ezo ezigambibwa okuba nti zaggyibwa mu kabada emenyeddwa? $, ezaggyibwamu zaali nga 3,000 ezaggyibwamu mu $, nga waliwo ne ssente za Uganda eza cash milioni nga 8. Kabada yamenyebwa yali yiyo. Kabada yali ataata mu kisenge kye wasula mu kisenge kye ng'alinayo kabada kati mu kabada omwo ng'alina ssente mwazitereka kakati ono bwe yamanya omwami n'agenda n'agimenya bw'agimenya n'adduka n'agenda e Bulaaya. Mwaka ki guno ogwogerwako? Omwaka ogwogerawo we yajjira sijja kubulamu sikyajjukira mwaka mwe yajjira naye nga embeera yo engeri gye yajja yamenya bumenya ki kyoyagala tutegeeza gye twasokedde watulaze nti gwe taatawo yabatwala e Bulaaya Yasiini si taatawo mwe yamutwala e Bulaaya? ye bwe yamenya seefu alina mukulu we e Bulaaya yali amaze endozi omukolera enteekateeka bwe mala omukolera enteekateeka nawano n'amugamba nti kola ki nfuna ssente kati ono mu ngeri y'okufunamu ssente yajja kukola ki kumenya kabada amanyi ssente bwe ziri n'azibba n'agenda. Tweyanziza nnyo olina kyosambya? Bwe yavaawo ate n'akomawo bwe yakomawo nga ndoza amaze emyaka nga 8 n'akomyawo mu ssente azikomyezaawo ez'okwetonda kakati Seeka ata n'amugamba ssente zange ezo si bwe zaali kakati bwe taata bwe yamugamba ennyo ssente ne bazimukuba mu maaso. Ani yakubani ssente mu maaso? Sakuulu kubanga bajja ne Sakuulu. Sakuulu yasuulira ni ssente? Sakuulu yasuulira taata ssente mu maaso. Okay, tweyanziza nnyo tweyanzege njagala kubanga nkusiibulira wano nga nkwebaza abadde yatugoberera nti weebale nnyo weebalire ddala amanye endoboozi nze IBRAH K Mukasa nkoze ne Idris Lukwago tukoze ne Kiza Clement tubadde ne Tony Senabula Ndale Mugoya njala kwebaza gwe yatugoberera tujja ku following ensonga eno up to the last dot olwaleero tusazeewo tujje ku ground Empoma era nga bwe tuli wano kwegamba ye crime scene awaagwa akabasa ensonga ezivunaanibwa Hajji Yasiini Bakaluba Ssekimwanyi era zino ensonga ezigambibwa nti ziri mu kkooti emukono eza malicious damage ebintu byonna obirabye era buli kimu okirabye tugenda kubanga tuwummulira wano tukuleke tutunulire another episode bwe tunaabanga twongedde okunoonyereza ku nsonga zino mbaagaliza ekisiibo ekirungi tukitambuza twongere okutambuliza ddala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu muganda wange Hamisi mu America ensonga zino obadde ozifollowinga kutumiddeko nnyo Hamisi mu America awo ntumiddeko abantu mwenna abayina akakwate oluganda oba omulandira kuba Ssekimwanyi mu nsi yonna akatambi kano gye kanaakoma mubeere bulungi mweraba mbaagala nnyo Allah abawe kye musinga okwagala ate nga mubeera gye tulimu eno ya lockdown stay home stay safe mubeere bulungi mweraba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu naye nga akadde akatali kawala tugenda kuba tukyusa erinnya ly'omukutu guno tufune erinnya eddala ku lw'okusaba kw'abangi so be aware bwe kituukawo muganda wange totunyiigira era totulaba obubi tukyusa ku lw'obulungi IBRAH K Mukasa ge mannya gange mubeere bulungi mweraba.